notuuka ku shoye kasita oyimba bwoti bwepa nga takuwadde balance Abtex tasasula balance. Mumubuuze kivulu kyali kyawa nsidanga mumupangisa ebisoma byaffe twajogera mugamba agende mu studio anoonye ennyimba by'okwogana buggano tetwayogera ensobi egyo yakola obutayimba ku show tumugamba yali ensobi kuba nesente zebamuwa tezimusaana period twakyogera tukimala ate kati tuddemu ebyo kati nze najjanga n'ennyimba ne ŋŋamba mpaddeko ekitundu abasajja abo tebalina ssente tebasasula ssente zonna. Ensobi gye yakola kutuuka ku show nga bamuwaddeko $1,000,000 n'agaana okuyimba olwokuba tebamuwadde $5,000 nga kiraga nti ali afuta mane. Nnyabo tebasasula ssente zonna eva bo bawaako kitundu kwota kakati ng'ogenda ng'olinnya ku stage ng'oyimba olumala agera oli ku stage oyimba ng'adduka 10 ng'agenda yeekweka mu loogi. Nemwesotinga ne promota kuba promota batagenda kufa kati abo abayimbi abo bali afuta mane kyobola bange ensi yabavaako batamba n'abagenda nga mumuyigga ng'oyinza omuyigga ng'ayigga enjobe Abtex tomulabako. Mpangisa omuyimbi atakyaleeta bantu bwe Oyo Nalubega alina abantu baleeta mugambi alina bandi gomibba bandi lwaki tekyaliwo. Nze nakwatanga abantu abo bonna bennaze nabo neŋŋenda nga sina kyabakolera bambi bazze bakoze nina okubasasula nengenda mu banka nenzijjayo ssente nensasula abantu. Nze banyibe mbanjogera soogera bintu byakalebole Oyo Nalubega babanga asobola okukola kuba ogolaba oyo kuva dda ng'alina omululu tayagala mupangisa n'akola bandi ye ng'atambula ensi yonna ng'aliko yekka n'abawala n'abayimbi abatonotono naye era yamaliriza era bandi egudde kati mbulira wasemba kuwulira gomibba biseera ki. Nagenda okulaba nga kindya nnyo ne ntuuka ekiseera ne ŋŋamba kati ka mbeere ne bandi yange kubanga bandi yange yali ekola. Ekolera wa ekolera mu wabweru wa ggwanga yagambe tagenda kuddamu kudiringa ne bapromota nga ate omuntu yagwaffe tumwagaza ki balaba twesonyiwa abantu b'amaanyi babusinga ate yakakyaleeta wadde abantu 10.